omukutu gwa vast range 256 era nga bwolabaawo eddakiika nga asatu emabega Bobi Wine atute ku mukutu gwa X n'agamba nti the criminals have started picking up our agents and supervisors. Honorable Kayemba Solo and Dr. Hilderman have just been abducted from Kazo, Angola. Remain vigilant. Bobi Wine wati wavuddeyo n'agamba abantu nti bayine batandise okubuzaawo era nga Dr. Hilderman I think yakiikirira Mawokota South oba North, then Kayemba Solo weyo Masakaja ava era ina abantu bakiikirira ku mukutu gwa oba under the party of the National Unit Platform. Tubaniriza ku guno mukutu the vast range 256 tugenda kuba tubaleetera amawulire gano bumpimpi nga bw'obulaba wano tetugenda kubanga tuwawa bungi nnyo because amawulire mangi gayiika era nga bannayuganda bavuddeyo ne bagamba bwe kiba bwe kityo bwe kiri katubyeko naffe bye twogera era bagenze ne bareplyinga omukutu gwa Bobi Wine ku X ono bamuyita social and mental health worker agambye even when you don't like politics they force you nti noba toyagala byabufuzi bano bakukaka okubyagala. Then Nkolimba one said, we can't lose focus. The dictator is in panic mode. Victory is ours. Watio Nagamba. Then Tendo Miss Kevin Nagamba. Bwebityo bwebiri. Wano mu Uganda. Gwabadde tashimanyi. Okulonda kwa wano bwekuti bwekuba. So don't really feel like you are a novice. You know, this is Uganda for you. Then Ituba Life Forcer. Today let me pretend. Do lay low. I'm tired of facing rough comments. Then Paul Nagamba, regime sucks. Then Abasuzengeizi, Abubakar Karim Nagamba, ebyatulwanya bizemo. You know that Ronald Mayinja song ebyatulwanya because bizemo. Then tugenda ku Covenant Agambie, the voting was peaceful. I don't see the reason why the army would be involved in this. But I tell Ugandans that what is coming is very hard to handle. Store food and yourselves on Wagambie. Simanyi oba asindidde kuki oba is a prophet and engeri aliko covenant. Hayinza okuba mwoyo mutukuvu yamulabikidde mbo and give lives to Jesus Christ. Ono mulokole. Agambye bannayuganda mwenyweze. Then Akena praise Bobi Wine. We all know you are the criminal. Ono agambye Bobi Wine no gwe criminal. Ethio Russia Nagamba, we are used to your games, man. You have started abducting yourselves even before it's half day. Onagambi mulimu kwewamba okitengedde. So bantu banji bavudde ne bogera ebintu bingi era katuweyo n'abaana basembayo then we call it a video. Then tuina the human activist, we stronger than never, sir. We got all it takes, Museveni, sir. Then Chigundu Nagamba, so Bobi Wine, what's the fate of the protest vote campaign? Then Santana Nagamba, I knew this was coming. Then netuba ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga uno wano bamuyita Ashley Africa Nagamba, they are lucky. Then Top Secrets Nagamba, protest vote next. Then Abbas Kazwe Nagamba, Museveni and these goons are normalizing these satanic evil actions and people are slowly getting used to them. We, the opposition, should take an election as a war platform to dethrone Museveni. Ono agambye no nti bokati we bituuse wano balina okukozesa embeera eno bagane Museveni okubanyigiriza. Then Zafa Mazaga, friendship between humans and self-aware atebiina amakulu kuki ebigenda maaso. So Bobi Wine watu bavuddeyo n'abako omulanga gwe yeekubira era nga alabudde abantu bali ku police station nti bannange they've started abducting you people era mubeeko kye mukola mwebeereremu kyabagambye. So guys, we sign out for now. See you later. Bye bye.